Ono ye mwana muwala Hope Shifa nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusisanga ensonga. Kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa. Hello. Yes, hello, Nyabo. Watu ngamezi je kuwakisa okugombola. Tuwakisera kugombola na wali amafuta. Mwabali mu Haria? Kale mutugoberere. Okay. Tugenda kudde mu mabega. Kale. Naye atenze bwe nkoma weeyawo wembere wa mami. Sikola sitawaana na walala nti oba ngendeke walala. Nojja noweeberera eno mu miti ewatali keyo. Janga mbeera eyo teri kutawaana naye kati mami wange okuva lwe yafa simanyi oba nnaakoma nawo kati. Memories. Kuba yaliwo nga mu biseera bingi. Kamera zibayisiza mu binnya. Kamera. Ebinnya byaffe. Oba oluguudo lukyanyirira. Anti enkuba emanyi okulusonyamu nerwonoona. Okulukolako. Ndaba yapaakinze wano. Ajje ng'agwa mu surprise. Kale mweseetekinge n'abawuliza mannya. Onaatuwuliza era beerako ku ssimu. Nsigaleko. Ngamba kale nja kukubira essimu. Bulungi ssebo sweta ne ssebo. Gwe mwami ani? Mavini. Kale. Nano nayogera akukutabambi. Hello. Anti Irene mugena vira mu gate ya maaso gye mwalese motokoba yeeri emanju. Okay. Bali muleza. Mama twekweke wano. Lwaki olindidde awo? Vaayo. Tumuleka atuuke. Mwekweke. Tusazeeko amakaage bali mulambuza eri lusuku, mulambuza nnimiro. Agenda ovaayo. Junior kamera yagifunidde cover mukati. Akayimba ketwasooka muyimbira. Tutandike na happy birthday. Tujja kugoberera mpaka. Kale happy birthday wage mlete wano. Twagala gwe otuule gwe omugole. Ono ye mwana muwala Hope Shifa nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo. Yenze nakawombe Shifa Hope. Kola program ayitibwa wewunyisa omwagalwawo, surprise your loved one. Omuntu ankubira essimu nantuma. Omuntu angamba Shifa
Ninayo omuzira wange, hero wange, omwagalwa wange. Munange yambeererawo oba nnyina kye njagala omusiimamu. Bankubira dda wayise n'ebbanga. Naye nga sinnabagenda mu details golozaani eyacontactinga Hope Shifa Baba TV n'amugamba ku surprise eno. Naawe tobumanye tolina goyinza kuteeba nti ono okoledde bangi okolaganye n'abangi katolina goyinza londamu nti ono. So kati abali wano mutegeke essimu zammwe simanyi nange oba ali wano batali wano naye buli omu essimu yake mube kumpi. Hello wanje bannange ani yatumye Opshifa okuba nga surprising mwami Robert Mr. Robert oyo omwami Robert wali awo gwali akuwulira naye tayinza kuteeba bannange nze mwannyoko omubwati Happy birthday, my only brother. Naye bambi weebale nnyo okulabira mami. I can't thank you enough. Tuwulira. Wanje? Akuwulira. You're much appreciated. Sina bingi bya kwogera naye nga nebaza nnyo okumbeererawo mu kifo. Hello? Akuwulira omanyi abadde akuŋŋambako bingi kati ebigambo bibuze. bulijjo birthday tulina empeereza gye tuziweerezaamu naye leero osese Hello? mwebale kukibeeramu. Anti Irene webale kukibeeramu. Tegese bulungi. Ewa wonye. Kutonya kumaji. Waji? Yawonye tebakutonya ku macha. Ndibadde wala. Kata surprise eyike. Ate bade. Kala kwesi teriiko. Ona kwasizaye. Akoza atya? Yakedde wa. Yate yakedde. Ayasazi na buse na wodi. Bannange. Nga tubadde tulabye. Manyi tuli mu budde bwe bumu abantu kwe bandabira ku TV right now kati bakuba amasimu. So kye ngenda okukola kamukubire direct awo obubaka bwe. Kwa kati kwe bali nabo baagala bakube. Ne wane ntinda tuli ntinda. Tuli wonna. Tuli ku DSTV, Go TV Times, free to air. Wonna kwe tuli. So ziringa mutwalo naye bamubaamu ekola ebyakabi. Kati nga bino kusiima abaagalwa abaffe abazira baffe. Bajjeeko mukwano WhatsApp babadde bankubira abalala kuba tuli mu budde bwa show ezannyirako ssaawa 9 Sunday. Okay. Anti nange nensalawo nkuddemu ku gundi ku regular call ate n'okuba. Kale kakati. Bagambye kibadde kiyiise. Ate mbuki. Singa taliiwe enkube babutatonya. Okay. Naye nga mubu. Yagambye muno tegese bulungi. Naye tegese. Waji? Naye tegese obudde n'enkuba n'enjigoba. Kozi wamukubiddeeko yagambye atya? Yagambye birthday ekola etya? Yagambye birthday nnuma. Yagambye birthday nnuma. N'onkubirako. Noleeta ebigenderako mu bwangu. Kikuyisiza kitya mubuulire? Tekirina buzibu. Birthday wano tuli bangi.
Noli wa birthday lero. Ya April. Okay. Happy birthday mnange. Ani oyo? Ne King oyo. Ne Ssaabasajja. Bonna nozi birthday. Okay. Mwenda muli ba birthday. We'll enjoy it. Kale mukwano kati mnange nsaba omuwa obubaka tukusiibule bugweyo tudde ku kirala. Obubaka bwange mbutuukizza. Yes. Ebigadde wangambye ekikulu ennyo birthday naye ekikulu ennyo kwebaza. Ekikulu ennyo kwebaza. Birthday zijja buli mwaka, but I really wanted to say thank you very much for being there for mama. Naddala 2019 and 2020 nti tolyerabira kaseera ako. Yes. Kati awo omuyimbiri akayimba ka happy birthday nenkusiibula. 1 2 3 go. Tuli babiri abagenda okuyimba wano. Kale mukayimbe. Naye omwadowooza bakwediri. It's okay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Robert. Happy birthday to you. Kati n'omulala awo watandikira kuba tuwulidde omu ate mwatugambye babiri. Osajja kuyimba naye balina akagozi ke banyumizaako wano nasankwatako omutima yitakamanyi nenze nkamanyi ono bwe yavanga nedda ono bwe yabeeranga ewaka nalinda bamugamba nti mukulu wo akomawo okuva ku ssomero kati ono n'adduka n'ayala obuliri n'atereeza buli wamu naye nga kyasinga okusuubira kiri kimu kumuzekako ku bibagaazeka era ng'ekyo akyagala nnyo ng'akola emirimu gyonna kulwakomewo waka naye nga kyasinga okusuubira n'okwagala kumutta ku kibegaabega bambi. Wow. Era ekyo sikirabiranga n'agamba nnya eddaawo kikyamutima bambi owulidde obubaka. Eyanza nnyo ssebo. Afrika kuva happy birthday. Thank you very much. Lusa alina gwatumirako. Tuzaalibwa n'omukazi ow'ekisa mulungi bw'ati. Amiina. Lusa alina gw'otumirako mu babiri nkusiibule. Yes, abali awo bonna ntumidde katabani kange akamu bwe kati kajje kazze wa kojja kulya ku gundi kulya ku mazike nga bulijjo kojja amanyi okayireyo kuzika awo. Aunt Irene mutumidde, Auntie Flo mutumidde, Mark, Marvin, Uncle Daudi, Uncle Daudi naye yeebale nnyo yeebalire ddala okubeerawo mukulu wange. It wasn't easy. Naye mwebaza. Ne mwami Kasozi naye mwebaza. Mwalimu be neebaza okubeerawo for him. Alabika ali mu kkubo kati. Oba sikyayinza okuba ng'ali wabweru awo somewhere. So neyanzuza nnyo neyanzege. Shupa, thank you for pulling it off. Okay, dear. Thank you. Okay, bye. Bye. Okay. Byebyo naye nga bakukuse bakulambuza batukube essimu mumwongereyo tutuuka kati tomuzaka kati tuyingira gwe abadde abalambuza era tetwandiremereddwa twandifunye sitayiro yonna we tukikolamu mu lusuku omwo mutwe tugenda okusanga naye twe tubaye twalumbye nga tulumbye. Okay, batuwa akayimba tukole ekiddako ekimuli kino bantisse kiriko emitwalo 5 eno champagne
ng'etudde muno ne zino ziri 5,000 I'm sure 10, 2, 3, 4, 5 kale seho okay yes are you ready okay kale kampe ekirabo kino then tuyoke tufuna akayimba kifaananyi twabifuna. I've been blessed to have a brother like you, Robert Kabuye Bagenda. You're my Paul, my buddy, and my best friend too. And it means a lot having a brother like you. You're my strength in life. You're my only smile. With you, life is so easy. All the way and all the while, happy birthday to you, my hero. Thanks for 219 stroke 2020, mostly from Ruth Florence, your sis Ombwat. Yeah. Okay, so ekirabo kino kigenda eri Uncle Daudi. Uncle Daudi. Ekirabo kino kigenda eri Uncle Daudi. Kale sebe ekirabo kino kigenda eri Mr. William Kasozi. Kiwandiikeko sebo. Kale bwekyo surprise yaffe bwebadde naye nga bambi akusiima akwebaza tamanyi bw'ayinza kusiima tamanyi kyayinza kukola tamanyi kyayinza kugamba naye nga bambi akwagala nnyo era manya nti omwaka ogwo ekiseera ekyo kyasinza pointinga she didn't take it for granted nti wayina okikola. Nkitegeera muli bw'okyogera nkitegeera naye okukinnyonnyola okukinnyonnyola bwe wava obuzibu. Era God above all. Kale batuwa akayimba.
Webale nnyo webalire ddala Hope Shifa Nakawombe owa program weewunyisa omwagalwa wo okujja okutwetikkiranga essanyu. Thank you. Weetuli nnyo. Okay, tweyanze unless nga waliwo ayina obugambo bwe yandyagadde okugamba mwami Robert, birthday wishes. Yangu taata mugambe birthday wishes. Yeah. Come here. Come. Obulamu namala gamba. Nini oyita mabega yita wange. What's your name? Ian. Okay. Wishes for dad and message for dad. You can even sing for him happy birthday. Happy birthday, Uncle. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Robert. Happy birthday to you. Thank you. Okay. Another one. Happy birthday. Your name first? Dalton Blind. Dalton. Nice meeting you, Dalton. Dalton. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Robert. Happy birthday to you. Thank you so much. Okay, tweyongeddeyo tumuwa bubaka. Amanya gange nze Mpalaganyi Maka. Ndi mutabani we. Taata tukwebaza okubeerawo ku lwaffe kuva nga tukyali baana bato neera ekaseera tubeera tumulabirako ebintu bingi nnyo mu projects z'abeera akoze tubeera twagala okubeera nga tukola ki nga tumulabirako neera ebintu bingi tumwebaza olw'okutubeererawo. Taata tukwebaza mu buli kimu. Happy birthday. Okay, next. Amanya nze Jacob Edwin Byekwaso. Kojja wange Uncle Robert. Njagala okumwebaza okunzikiriza nga nina amaka okubeera amaka gange ag'okubiri. Yes. N'okundabirira for the time I was with him. N'okunjigiriza some of the stuff byemuyigiddeko. Yes. That's what I have. Thank you. Kulisa okutuuka ku birthday ye n'okumwebaza guidance jumper mu bintu ebyenjawulo professionally n'ebirala ebiri developmental akuwa amagezi n'oddayo n'ogalowoozaako n'olaba nga akuwadde amagezi agazimba. Webale nnyo Robert. Nze Irene Nviri. Happy birthday, Robert, my monthmate. That one. Happy birthday, small brother. Webale kulira lukwe. Okay, tukomyewo katulindeko abajje twegattako awo bagire nga batweya kayimba bajje tulinze mmwe. We are only going to use 2 minutes but nabe bazirese edda ziziri bali ready ziziri wali tubayitako just 2 minutes tukole okucelebratinga kuno then bagende tumala so tulinze bo in case they can. We are done snapping the cake and taking pictures.
buli ali wano amuwadde obubaka and birthday wishes. Okay. Happy birthday Tata. Happy birthday Tata. Tusaba Mukama akwongera okuwangaaza. Olabe n'abazzukulu b'abazzukulu. Amen. Okay. Take it on our behalf. Talk on your own. Happy birthday Tata. Twebaza byonna tusima omukwano, and may you live longer and for God's blessings. Thank you. You see, you have talked on your own. Tata wezeze meka? Asatu mugumu wagataka abiri. 51. Kale we raise our number nti ani hero wo. Gwe bolowooza woli awo ani gotulya n'ogamba because of this person I made it in life. So here we are. Tugenda back to sala tubale. We count from 51, yeah? Okay, tubale tukwateko 51, 50, 40, 30, 20, 10, 5, 0. Akantu otidde Hey, happy birthday dear Robert. Hey, happy birthday. Okay, to you happy birthday. Happy birthday dear Robert. Okay. Our Mugole, do you have something to say? Okay, bannange tweyanziza mwenna ababadde part of this. Mwebale kubaawo. Aunt Irene, thank you. Mmanyi omuntu aba alimbye tekiba kyangu. Okulimba okwo manyi si kwangu bannange. Wadde ojja kukyala era n'ojja n'okyala. Kituufu towamulimbye. Tewali surprise ekyadda. Kale kosavinge mwamuganya ofuuwa n'agenda ne yeenoonyeza. Okay, mikwano tweyanziza nnyo mwenna ababaddewo. So we tugenda kubanga tusiibula ne speech okuva wa mugole wa birthday boy. Mwenna abaliwo bwana akawungeezi ka leero tubaaniriza mu kifo kino wano we tuwangaalira bayitawo Namasanga Wakiso. Tuyanza nnyo okuteeka omukolo gwa birthday emyaka 5 mugumu. Olabanga emitono naye mingi. Era abasinga tebannagiweza. Batunoonya abakagiyitamu naye nga kasukaali keeko. Ate n'okwebazibwa si kya bulijjo. Ffe tukola bukozi. Awambuuzizza ani gwe nsobola okugamba ki kubanga bangi era negamba sijja kunenya kyonna kijja kuba kibi. Naye babanga manyinaze asazeewo okunsiima bw'ati. Katonda amwongere emyaka n'omukisa akole bulungi. Katonda nga embeezi wange ebigambo ebyo tuyanza nnyo baba tishipa
Shifa Lilian gwe nalinga mmanyi naye ye ndowooza Shifa Hope ate yoli akusingako ku mikolo then n'okutandika okujja eno ndowooza tojjangayo era ndowooza ne bw'oyingiddeyo gaba tutwalawa eno sayidi najjayoko naye wano wekijjanga era sayidi ojjayo naye kino ekifo kiri unique nti ojjayo kyosangayo kyokka nga tetulina mirirwa naye tetwerabira nnyaaya tetwerabira munnyo kuba tulina gwona okusaba katuwe tubeera mu nsiko yaffe ne tusirika tuwulire ye Kampala Museveni akyafuga naye naalabike ne twefuga ffekka kubanga tulina boundaries zaffe nga bw'oziraba tetulina babbi tetwetaaga poliisi Mukama abeere naawe. Okay, mikwano mwenna tweyanza nnyo tweyanzeege oyita ku 0782 10 15 69 0702 5621 57 enamba gikope bulungi ku screen weewale abafera abakola bufeeka account ne beyita opshifa ne balimbalimba abantu, so you should be careful kuba abafere tebatudde. Shifa yenze namba zange zezo bonkubira oyogera nange eddoboozi lyange teribula. Thank you so much banange tweyanza naffe otwaniriza bonna mwenna tweyanze nteekateeka ennungi mwebale nnyo mwebali eddala bwetyo tugamba nti bye bye. Oyo yabadde mwana muwala Hope Shifa Nakawombe mu program weewuunyisa omwagalwawo tunywerere ku ye tetugenda kwejjusa.